So Mathias Mpuuga singa abadde mugezi yali badde yeesonyiwa erinnya Bobi Wine. Singa abadde mugezi yali badde yeesonyiwa erinnya Bobi Wine. Tunula olabe Bobi Wine bwe yamwanukudde. N'omuntu eyabadde tayagala Bobi Wine yamaliriza akkiriza nti Bobi Wine waddala era yeetaaga okwagalwa. Abo bayaga banywa enjaga nti wakitegedde ddi nti tunywa enjaga. Kati awo amagezi gatandise kati okurizoninga kutandise kati tuli ku minzaani. Abo banywa enjaga temugenda gye bali temubalonda temubawagira. Okitegedde ddi gwe nga Mathias Mpuuga nti ffe tunywa enjaga. Okitegedde omaze kujja kubanga twaliwo nga nebya NUP tebinaba kukola ki nga tebinaba kujja lwaki 2024 nga tuli mwezi gwa mukaaga wotandika okututegeera tunywa enjaga yayita nti mujje ku mukolo gwange bali batamivu n'abatamivu abakulonda batamivu ate obagambye temulonda mutamivu kati abatamivu obaleseewa ng'ate be balonzibo ne tuddayo. When you speak out, when you utter out any statement, fete tukoma kuwulira by'oyogedde tulingiza butereevu mpaka mu bwongo. Kati kye tulaba mu bwongo kyekyo. Ab'omukwano muli mu kyamanyi agange nze Lwanga Vincent, nze director wa Segivi Consult Tours and Travel company ekyasinze okukola emirimu e Uganda wano. Bannange ensonga eneesobayo ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24. Programu eno y'Abannayuganda bonna abaana abazadde okujja mu tujoyininge nga tugenda Dubai. Kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda. Programu gye tulina ya millioni 4 zokka. Kuliko visas, kuliko ticket, kuliko ebyokulambula Dubai. Segivi Tours and Travel tusangibwa kwa Lwa Park Plaza level 2 F2643. Mujje mutujoyininge. Namba zaffe 0701 28 1976. Then endala 0784 28 1976. Mujje ku programu ene ye Dubai. Osobola n'otufuna ku www.segiviconsult.com. Mujje mukisobolamu. Mwebale nnyo mwebalire. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Owaye tubiveeko ebyo. Owaye sebo Mpuuga nga tawummula nali manyi nti n'omukolo ke guwedde awummudde tagenda kubako na kyanyaga kirala kyonna nabadde ndi awo ng'agamba mu 2026 bannansi tebaddamu tubageza kuddamu okulonda omuntu yenna kabeemu ka palamenti kabeemu mukulembeze pulezidenti ng'anywa enjaga n'abatamiivu abanywi ba bbiya abatamiivu mutebalonda 2026 nabadde ndi awo nagenza okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye amwanukudde. Mpuuga tawummule bw'abanga agamba obutalonda banywi banjaga n'abatamiivu tetulina bukakafu nti naye kennyini enjaga taginywa. Mbuulira gw'oyita naye kubulira empisa zo. Ebbanga lyamaze nga atambula n'abayaga ye taginywangako. Ebbanga lyamaze nga atambula n'abayaga akakasa nti taginywangako. Tetusobola kukikkiriza nti taginywangako. Ekyamujja mu DP Block, ekyamujja Buganda, ekyamujja mu DP gye baalimu ajja mu banywi b'enjaga Alufu ye yamuleeta nga ne FDC yaliwo. Kitegeeza naye enjaga yamuwoomera naye aginywa. Ani anywa enjaga oyo gw'ogambye? Ogamba Mpuuga anywa enjaga kubanga ebbanga lyamaze n'abanywi b'enjaga lyeddene okusinga kati lyakola ki?
lyayogereramu kanywemu ekyokubiri bwagamba obutamiivu sebo njaba okumujjukiza omukulu oyo nti mukatoliki mulungi nnyo musajja mukatoliki nsaba okujjukiza mukulu Mpuuga Mathias nti oli mukatoliki fe abakatoliki tunywamu era mwe balonzi nsaba omanyi mayanja ebintu bino bisesa bayibuli ekuwaayo chance okubeera omugezi bayibuli ekuwaayo omukisa okubeera omugezi omukisa ekuwe ogwo gwomu gwokka gwakusirika bw'osirika bayibuli ekuwa chance okubeera omugezi era n'ensi tesobola kutegeera busiru bwo mpaka ng'oyogedde when you open up your mouth abantu tebawulira bigambo by'oyogera basoma bwongo obwo era okwasama kw'akamwa kaffe kutwala butereevu amaaso g'abantu baffe okulaba obwongo bwaffe bwe bufaanana bw'ovaayo n'ogamba nti tebalonda omutamiivu ng'ate abatamiivu balonda mutamiivu munnaabwe ate abatamiivu be bakatoliki ate otugamba nti gw'oli musajja muganda kyekisooka omuganda waawa atanywa omuganda omutuufu ayiisa bulungi nnyo nfuna bulungi kati taata tweyanza nnyo tweyanzeege abatamiivu nsaba okutegeeza buli anywako kabisi ng'oli w'e Masaka togeza n'olonda abantu abatuboola otubodde Charles Peter Mayiga atukubiriza okunywa engule Katikkiro wa Buganda ofuna bulungi ani atanywa Mathias tonywa Mathias tanywa omukolo gwe yategeka e Masaka tekwaliko cupa ya bbiya nzije y'ekifaananyi sijja kwogera byafaayo nali mulabye nzije y'ekifaananyi ku mukolo gwe yategeka nga kuliko ecupa ya bbiya nga kuliko ecupa za bbiya nga yaziguze ku 5 kati yali agula zaaki yali aguleetera ki ndeeta omukolo gwe ng'abayimiriddeko abayimba banywi banjaga niyibwinono tukwata omukolo gwe gwe yategeka nga n'abayimiridde ku siteegi abali mu kumugamba nti oyo musajja waffe nnyono wakabi nnyo nga banywi banjaga n'amanyi nungi bagalya kyere era nga ne ku mukolo gwe gwe nnyini enjaga yali mu baaka siteegi ng'enyooka kakati ebintu ebimu tubyogerenga nga tumaze okubirowoozaako abantu abamu bajja kutuleetera okubamanya nti oba si be bagezi omanyi omuntu osobola okubeera omuyivu naye nga toli mugezi osobola okubeera omuyivu naye nga toli mugezi era awo ensi weewubisirwa abantu abamu balowooza nti bw'osoma n'omalako senior 6 n'ogenda kitawo n'akuweerera emakerere n'ogenda n'osoma ng'olwoba ofuuse mugezi amagezi Katonda yagakuwa abatamiivu be bamulonda kugambye mukulu Mayanja and I want to make this statement very clear Honorable Mathias Mpuuga mwagala nnyo yongerako ow'ekitiibwa omuteeketeeke munnabuddu munnange mwagala nnyo era musajja muyivu musajja muki musajja muyivu yasoma amanyi naye si mugezi musajja muyivu yasoma amanyi naye si mugezi manya ebintu bibiri bya njawulo Mayanja okusoma kulala ffenna twasoma n'ogenda ne bakusomesa Mansa Kankana Musa why did Said transfer his capital from Muscat to Zanzibar n'osoma ebyafaayo bya Julius Kambarage Nyerere n'osoma the Tennessee Valley Authority n'osoma Canadian Prairies byonna n'obisoma n'obikuguka n'omala n'ogenda n'osoma amateeka ago ne bagamba nti oyo musajja muyivu naye kwe tupimira amagezi ate eyo measurement ndala nnyo nti bwe tumala okuggyawo bino byonna bye wasoma mu ssomero gwe ensi ogiraba otya oyogera ki ebigambo byo abantu babivuunula batya awo wokka amagezi wegakola ki wegaviirayo katubeere ffe abatuula ku bino bipano bino byetutwawo ne twogera kebabeere abaweereza ku rediyo
babeera ku TV ne mubawulire kibabeere ba public speakers abagenda mu bifo ebyenjawulo ne boogera kababeere bakansala otuuka akaseera nga bye wasoma tebikyakweyimiririra naye ng'amagezi amazaale ge galina okukola ki okukweyimirira awo Bobi Wine wasingira Mathias Mpuuga. Bobi Wine si muyivu kwenkana Mpuuga no. Bobi si muyivu kwenkana Mpuuga. Era mu by'obuyivu ebyo experience ya Honorable Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa eri waggulu nnyo far better. Era singa ku bye twali tuyimirirako okuqualifyingisa omuntu nti asobola okutukulembera ye singa Mathias yakulembera ofuna bulungi singa ali wala nnyo obuyivu. Tulina akasenge we tutuuka tuga nti tusooke tujjewo eby'ebitabo abaffe gwe ng'omuntu oli otya ogenda okukebera mu bwongo nga temuli ogenda okunyenyanyenyamu omuntu bwoti nga gw'obadde oyita omugezi nga maama nnyabo nga mugezi omuyivu asobola okubeera nga magezi temuli kisoboka ng'omuntu muyivu nga ndi muyivu nene mba nga magezi sirinaamu anti kifuula omuyivu biba bikwate waliwo okukwata ekikwate niwabawo n'okuyiiya amagezi gayiiya obuyivu bakwatisa bikwate kyova olaba badokita tebaba bagezi baba bayivu badokita tebaba bagezi badokita baba bayivu era ye ava butonga bamugamba nti bw'okwata hydrogen n'omugattako oxygen n'omugattako kiri ofuna hydroperoxide kyekikwate kyogambye kyekikwata era yakikwata naga nti when you see this and this color etegeeza kino era bw'olaba obubonero bwe buti ne bwe buti babuvumula bwe bati kati singa obubonero bwe yasoma buba si bwe buzze awo waakoma taba nakiddako taba nakiddako kubanga kye baamuyigiriza ekyo wekikoma era kyakola adduka emisinde n'addayo n'upgradinga eyakoma ku diploma n'addayo bamuyigiriza ebirala atuuke ku degree owa degree n'addayo bamwongereko okumanya atuuke ku masters owa masters n'addayo agende ku doctorate ku PhD ofuna bulungi naye omugezi ayiiya asoma embeera kyova olaba abagagga mu nsi si basomi kubanga obugagga tebujja na kusoma obugagga bujja na kuyiiya. Omuzungu kye yasinga okukola wano mu Africa yatta buyiiya n'aleeta obusomi n'atuzza mu kikwate. Kyova olaba Mayanja yeesibira ku Sapiensia bw'avaawo n'adda ku Munu TV n'addayo ku Sapiensia n'addayo ku Munu TV n'akomaawo n'atakimanya nti Nateete wali abali mu bummonde. Ekyo nkikugambye weesumululeko va ku kikwate ky'omuzungu. Fissayo akadde ogweko tokubye nnyo fissako akadde gwako mu owino tokubye nnyo anti nkubuulira ekyo omuzungu kye yali ayagala. Omuzungu yateekawo embeera yonna ng'ekusibira mu ba job seekers si ba job creators. Ba job creators baba tebaasoma baba tebaasoma. Omuntu yenna omuyiiya aba teyasoma kugenda wala. Kati mwana wange mukwano gwange muganda wange ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga muyivu naye si muyiiya. Eyo ye style Bobi Wine ne banne gye bakubiramu bannabyabufuzi abayivu nti yatunuulira embeera n'ayiiya ng'embeera bw'ekoze eki bweri. Gwomanyi lwaki omuyimbi aba nettutumu abantu bamwagala okusinga dokita w'oku kitundu ng'ate dokita yabawonya. Dokita akuwa bulamu naye ate abantu ne baagala nnyo omuyimbi omuyaaye okusinga dokita ajjanjaba obulamu. Wali okirowoozezaako kubanga omuyimbi yatuula wansi n'ayiiya bwe kyoyitamu
Yes. Naye ekisanyusa omwoyo gwo. Yes. Onfuna bulungi. Kati n'omwekanga ne weewuunya noga ne kano oba yakiyiiyiza atya. Kati omwoyo gwo ne gukwatagana n'ogugwe ne basanyukira obuyiiya. Katonda yatutonda nga tulina kuba bayiiya. Tetulina kuba bateeketeeke. Tulina kuba bayiiya, tetulina kuba bateeketeeke. Kati y'omuzungu okwagala okufuga akuteekateeka. Nagamba ku lunaku olw'Emmande olina kwambala saati ya jento okube n'ekikalu. Era otunula mu ngoye zoga ku Mmande banandaba batya mu jjiini. Ku Mmande ina kuba kikalu kubanga ekyo omuteeketeeke bwatyo bwakola ki bwe yeeyisa. So Mathias Mpuuga singa abadde mugezi yali badde yeesonyiwa erinnya Bobi Wine. Singa abadde mugezi yali badde yeesonyiwa erinnya Bobi Wine. Tunula olabe Bobi Wine bwe yamwanukudde. N'omuntu eyabadde tayagala Bobi Wine yamaliriza akkiriza nti Bobi Wine waddala era yeetaaga okwagalwa. Abo bayaga banywa enjaga nti wakitegedde ddi nti tunywa enjaga. Kati awo amagezi gatandise kati okurizoninga kutandise kati tuli ku minzaani. Abo banywa enjaga temugenda gye bali temubalonda temubawagira. Okitegedde ddi gwe nga Mathias Mpuuga nti ffe tunywa enjaga. Okitegedde omaze kujja kubanga twaliwo nga n'ebya NUP tebinaba kukola ki nga tebinaba kujja. Lwaki 2024 nga tuli mwezi gwa mukaaga wotandika okututegeera nti tunywa enjaga. Wagenda okujja obadde lead of opposition nga opposition gy'oliidinga y'abanywi banjaga. Kitandise kati faawo nga tukwata katooki nga tukakuba mu bwongo nga tukeberayo mu bokisi z'obwongo. Kiyimiridde kitya? Mulimu ki? Mulimu magezi muno oba mulimu kikwate? Kati kiri ekikwate bye yasoma byonna biba bizzeeko ebbali. Byonna bye wasoma oba obitadde ludda wa? Oba biba bizzeeko ebbali oba bitadde ebbali. Kati awo tuba tuli ku wanu plain paper. Tuli ku magezi mazaale kati. Statement gy'okoze teriimu bw'amateeka yadde. Kubanga obw'amateeka tasobola kwogera nti temulonda mutamiivu ng'ate ne mu firigi yo mulimu eccupa ya bbiya. Ogambye ku mukolo kwaliko bbiya ng'ayitingana. Ku mukolo ku budget kwaliko bbiya. Era n'ensimbi n'ozita. Ne be yayita nti mujje ku mukolo gwange baali batamiivu. Abakulonda batamiivu. Ate obagambye temulonda mutamiivu. Kati abatamiivu obaleseewa ng'ate be balonzi bo. Ne tuddayo. Tuba tuddayo buzzi ku mutwe. Okitegeera. So in most cases emitwe gyaffe gino nkugambye nti Katonda yali yakwata obwongo buno n'abubikkako. Nolyolaba gumba gumu nnyo n'alibikka obwongo n'abukweka wala naye ate n'alekawo outlet. Amaaso gaffe ogalabira mu bwongo bw'oyasamya akamwa bw'oti n'oyogera. Amaaso g'abantu gayitawo obutereevu ne gapima obwongo bwo. Kyali kisajja kiyimbi naye ate sijja kipraisinga nnyo. Kampraisinga omuwandiisi. Omuwandiisi bamuyita Nins Henry. Yawandiika oluyimba Bebekulu ye yaluyimba. Naga nti kabaka mwako. Sabo n'ekimbi kipraising kuba kyaluyimba. Kansooke ku praisinga muwandiisi Nins Henry. Obato sosodde obato nedda. Obusebuba butayagaliza. Kakati awo kansiima omulimi okusinga bw'entiipinga onanga budde wa restaurant. Akugabudde siye mutuufu ennyo kubanga atagaseko omutindo. Agaseko omutindo nakayimba ne kakunyumira notegera message. Eyalima endagguye n'agikuza neeva mu ttaka ng'ewooma. Lwaki tetulema kumuwa praise ye ne tupraisinga ono wa restaurant? Nze kampraisinga omulimi. Yagamba nti kabaka mwako ke katulaga ekiri mu bwongo. Akaki? Kabaka mwako. So when you speak out, when you utter out any statement, fete tukoma kuwulira by'oyogedde. Tulingiza butereevu mpaka mu bwongo. Kati kye tulaba mu bwongo kyekyo. Omusajja ono okusinziira ku bigambo by'ayogera ali atya. Ekyokubiri
musuubira okuba nti musomi ddala musajja mukatoliki kati bw'obanga oli mukatoliki lwakuba nti abasumba tebalabikako ku mukolo gwe bw'obanga oli mukatoliki era ng'oli musomi ddala walibadde ebintu ebimu obimanyi nti past tesobola kujajinga present era tesobola kudetermininga future. Abasajja abafalisaayo mu Bayibuli n'abaseddukaayo bebo abayivu b'omulembe ogwo. Abafalisaayo n'abaseddukaayo n'abawandiisi yes be bayivu b'omulembe ogwa Yesu. Bwe twogera ku bafalisaayo twogera ku bannamateeka, twogera ku babalirizi b'ebitabo, twogera ku bayivu. Abafalisaayo, abaseddukaayo, abawandiisi be bayivu, be bannamateeka, be basomi b'ekiseera ekyo baagaana okukkiriza Yesu nti mwana wa Katonda. Bino mbigenzeemu lwakuba nti yatugamba mu Katoliki nga n'ekigaanisa Yesu okumukkiriza nti mwana wa Katonda olw'okuba bali bamanyi background ye nga mutabani wa Yosefu omubazi. Yes. Ekyo kitabani kya Yosefu omunaku, ekyo ekibazi kyawali kitugamba kitya nti kirina amawulire amalungi okuva eri Katonda. Olwaliro bw'otunuulira Bobi Wine n'omutunuulira mu perspective y'okunywa enjaga, oba ofuuse omufalisaayo, oba ofuuse omuseddukaayo, oba ofuuse omuwandiisi eyakomerera Yesu ng'amulaba nga kitabani kya Yosefu ekibazi. Ongambye musomi nnyo. Mu Bayibuli omwo mulimu omusajja eyasinga okukijjanya ennyo eddiini. Yaliwa baali bamuyita Sawulo yakijjanya Yesu n'ababuulizi b'enjiri ab'ebiseera ebyo. Naye olunaku lwe yategeera Yesu yafuuka Pawulo. Olwaleero ekereziya kizibu nnyo obutayogera ku St. Paul omutuukirivu Pawulo. Naye nga Pawulo yali Sawulo naye nga yakijjanya nnyo Yesu ababuulizi b'enjiri. Kati bw'osanga Pawulo n'otandika okumujajingira ku bikolwa bye ebya Sawulo obeera musiru oba totegeera. Mu Bayibuli yennyini oba Evanjiri oba ki kyonna kye yali asomyeko mulimu omusajja eyali omulunzi w'ente. Katokipa bamuyitanga Dawudi. Dawudi yali musajja mulunzi wante era ng'abeera ku ttale ng'alunda nsolo ze essaawa yonna. Bwe yafukibwako amafuta abasinga abaasigala batategeera Dawudi bo baali bamulaba ng'omulunzi w'ente za Yesu owa bulijjo, naye yali amaze okufukibwako amafuta okufuuka kabaka. Kakati yalibadde ebigambo ebyo bw'abanga musomi ebyo nno byakulabirako bitono nnyo n'ebyokulabirako ebirala bingi. Tusobola okumuyambako bambi n'abitegeera nti Katonda bw'aba amaze okulonda omuntu nakugamba nti ekintu kya Bobi Wine naye kennyini takimanyi. It is beyond his understanding. Ne Bobi Wine naye kennyini ekintu kye takimanyi, tamanyi kyali kubanga eyamufukako amafuta okubeera ekyo si yeye. Takeerangako ku makya naye n'ayagala abeerenga bw'ali. Era tosobola kulimba nti alina plan for our tomorrow. Tagirina. Naye Katonda bw'amala okufukako amafuta akuwa ekisa, akuwa favor, akuwa okuganja, akuwa okwagalibwa, akuwa abantu ne bakulwanira ne gy'otali. Ze kati mwogerako mpulikikanga omusasule naye nga tonadde ne 10 simukwatanga na mu ngalo. Mu bifaananyi ebingi bye nali neekubisiza mu nsi siina kifaananyi nga ndi ne Bobi Wine. Naye bwe ntunula bwe nti mpulira nga consciousness yange, mpulira nga omwoyo gwange guli in line with him. Ekyo nno kyekigobereza abantu mu ddiini. Gwe Yesu omumanyi oba Yesu omumanyi? Wali ofunyeko olunaku n'ofunayo malayika n'otambulako nayo n'olya nayo kaalangi. Naye gwe towuliranga ebintu byo bw'oba obyagala owulira biri mu layini ya Yesu bulungi nnyo, owulira nga awo wookulukutira.
okitegeera nkitegeera bulungi. So n'abantu abalina endowooza era ba Bobi Wine ng'omunyi w'enjaga sijja kubajja mu ndowooza yaabwe. They have the right of thing okulowooza nga bwe balowooza, naye balina okukimanya nti omuntu olunaku nga lukedde nga Katonda amuwadde okubeera ekyo aba akimuwadde. Era Mathias Mpuuga bw'abanga akyagenda mu maaso n'okuteeka olulimi lwe ku lulimi lwe ekigambo Bobi Wine gy'anaakoma okwogera ku Bobi Wine gy'agenda okukomya okugwa, kubanga alwanagana n'ekintu ky'atamanyi. Bw'ogamba nti you against Bobi Wine, you against every Ugandan. You against every Ugandan. Omuntu omwajja kubuuza nti lwaki ate ye Museveni nkwegayiridde. President Yoweri Kaguta Museveni mussaamu ekitiibwa. President Yoweri Kaguta Museveni mussaamu ekitiibwa ekinene nnyo. First olw'emyaka gye nfuna bulungi ne bw'ataalibadde president wa Uganda n'ensanga omusajja omukulu ow'emyaka gya Museveni myaka 9 mu mwemeka oba 8 oba 6 oba 7, but somebody above 50 years aba nsinga emyaka 10 muwe ekitiibwa ng'omuntu omuki ng'omuntu omukulu. Nyenze kyenzikiriza nti Katonda asobola okuwa favor okukulembera abantu be for a given period of time. Katonda yekayaga abo bane sitaani. Katonda bw'amala okuwa ekiseera okukulembera abantu be. Simon Anti sikiririza mu sitaani. Anza olwo yangamba mbuga kati mampyara abagamba simanya nti obukulembeze bonna buva wa Katonda. Jini sitaani ne alina obwakabaka bwera asulugaba obukulembeze akkiririza mu sitaani. Sitaani yagaba obukulembeze gyali. Nze sikiririza mu sitaani. I don't believe in that. Ando sokubanga tomukiririzamu nengo sokukitegeera. Ngera bajja nakusula mu kibi. Sisobola kutwala budde kutegeera kye sikiririzamu. Obwo budde bwange sibulina. Omukazi gwe simanyi atali mukazi wange sisobola kumuwa budde kusula naye mu buliri. Kuba si mukyala wo. Kati nze atakkiriza mu sitaani sikikiriza nti waliyo obukulembeze obuva ewa sitaani. I've never been there. Era saagala kugendayo, era saagala kukkirizayo. Naye kyenzikiriza tubadde ku President Yoweri Kaguta Museveni nti muwe ekitiibwa 1 musajja mukulu. Bw'omala okumuwa ekitiibwa ng'omusajja omukulu. Number 2, ebbanga ly'amaze mu kifo kye eky'obukulembeze nakyo kimuweesa ekitiibwa. Kimuweesa ekiki? Nakyo kimuweesa ekitiibwa. Naye Katonda atuuka ekiseera n'akuggyako feva ye. Musa Katonda ye yamulonda mu bitabo bitukuvu. Musa Katonda ye yamulonda mwennyini okulembera abaana ba Isirayiri abatwale mu nsi enki ensuubize. Naye ate era Katonda ye nnyini yajjako Musa feva n'agiwa Alooni. Katonda ye nnyini yajjako Musa feva n'agigabula Alooni omwana omuto. Era Katonda ye nnyini ng'agenda okugijjako Musa feva yamukwata n'amulengeza n'amugamba tunula olengera waawali. N'amulengeza buli kimu. Kanani n'agiraba buli kimu, n'amutwala ku lusozi n'amulengeza Kanani yonna. N'amugamba naye awo togenda kutuukawo. Tojja kutuuka waawo. Katonda yennyini eyamutwala Kasaka n'amukumisa omuliro n'amulaga buli kimu n'amuwa omuggo n'agenda ewa Falaawo n'akuba ku nnyanja n'eyabuluzibwamu wakati n'ateeka ekkubo mu Red Sea n'asomosa abaana ba Isirayiri n'addamu n'amugakuba ku nnyanja ekkubo ne lyegatta. Falaawo n'amagaali ge byonna ne bizikirira ng'alaba. Katonda y'omu yagamba Musa nti olengera wali awo si gwe ogenda okutuusaawo abantu bange. Kati olwaliro President Yoweri Kaguta Museveni kijja kitya okubeera nti abantu abaamukubiranga emizira, abantu abaamuwaananga, abaamusutanga, abaamugambanga nti yegwe waffe oye, era be bamu be bayimirira mu maaso ge ne bamugamba naye gundi tetukyakutegeera watandika ddi? The same people oba obubonero obukulaga nti oba oli awo favor oba ekiseera Katonda kyeyakuwa okulembera abantu be kikoze eki kiweddeko. oba obubonero obukulaga n'ogenda okutunula bwoti n'olaba Alooni
atayina experience aloni atayina kyali aloni omunyiwa enjaga ng'abantu gwe bawanikira emiti gwe bagamba nti yoyo ago maanyi ga Katonda kale n'olwekyo bw'abanga mukwano gwo ow'e Masaka nga musomi ebyokulabirako bye muwadde naawe atulaba bikubeeremu tolwanyisanga ekintu nga kirimu okukkiriza kw'abantu omuntu si yenze nsunaako wano nakusunyeeko dda kati oyo si ye muntu gw'osunye zino housing kayumba era kyova olaba nti bwenfa mba sikyali muntu baga nti omulambo guli wali so era buli omu aba akudduka gino mirambo guno mulambo naye omuntu oyo ali munda mu nze inner man ye muntu kati abantu bonna emyoyo egyo bwe giba nga gisobola okuconnectinga ne giwanika emikono mu bbanga ne gigaa nti twagala gundi oyo aba Katonda kuba Katonda atonda myoyo then abaana b'abantu ne bayambako emyoyo gyabwe emyoyo gya Katonda ne bagikolera emibiri onfuna bulungi kati emyoyo gya Katonda nga be bantu bwe bavayo ne bagamba nti ffe Masaka twagala Bobi Wine gwe n'ovaayo n'ogaa nti nze mbagambye oyo munyiwanjaga oyo mutamiivu ekyo oba weesuula wekka mu buki mu bunnya bw'empologoma Mathias yeesuula yekka mu bunnya era ye yekka ng'omuntu ogwo yalina okubwejjamu ate bw'anaalemerako omanyi omuntu ng'okwata ekkubo baddereeva balina enjogera gye batera okwogeramu nga tumaliriza sheeno baddereeva balina enkola gye balimu nti bw'oba ovuga akaseerezi eno njogera y'abaddereeva tolemezaako kigere togikwata nnyo buleeki okitegeera bw'oba ovuga akaseerezi kati mukwano gwange gwenjagala ennyo gwempa ekitiibwa ow'ekitiibwa Mpuuga ali mu kaseerezi naye alemezaako ekigere kyokka ate mu kaseerezi ate ataddeko ekigere kati gy'okoma okuteekako ekigere emmotoka esima mu bufunze Mpuuga togikwata nnyo buleeki mpola mpola weefuula atalaba genda ku ground b'osobola okwetondera beetondere b'otasobola kwetondera baleke okyalina omwaka gumu ebiri kolera abantu ebituufu 2026 bwe kiba nga ekigendererwakyo kyakukomawo okubeera mubaka wa paalamenti obe ng'olina wootandikira than okubeera mu kulwanyisa Bobi Wine kuba Bobi Wine gw'olwanyisa tayagala bwa MP bwewuwo actually constituency eyo ne bwetalonda Bobi Wine wadde akalulu n'akamu bw'aba wakulya bwa president abulya President Museveni yeesonyiwa Central Region 1 kuba amanyi talinayo kalulu n'agyesonyiwa n'agala n'akuŋŋaanya obulu bwe gyabukuŋŋaanya obw'okubba simanyi sikiinaako obujulizi manyi munaye n'ebigambo byetwogera birina okubeerako ku rekodi nga ogambye obw'okubba tobulinako obujulizi naye nga kyemmanyi naye nga kale akwatakwatamuko mbu akwatakwatamu mbwabubba akwatakwatamu ekintu Mathias kyagoberera era kyagezaako okulwanyisa kinene okumusinga era resistance akazito ajja kawulira awo mwana we yabuuliza nti ogiwulira naye Chameleone yakukola ki Chameleone talina kyeyankola Chameleone musajja mulungi nnyo kubanga omusajja oyo wagenda n'omuwana wano ng'olina Selector William era ka video abaana bakamusindikira awo nagenda okulaba nga kataddeyo ku Facebook page ye ng'omuwana okufa obufi kakati ate walabiseko ate ng'omukuba kumutta busi Chameleone sisobola kumukuba Chameleone is one of our greatest artists it's one of the greatest talents that twali tubadde nazo si mu Uganda mwokka mu Africa manyi Katonda asobola okugaba ebitone naye tagaba byonna agaba ebitone naye tagaba byonna takuwa byonna asobola okuwaako kyakuwadde n'obeera ekyo kaakati ate bw'okikozesa obubi era atuuka ekiseera n'akikola ki n'akikuggyako oba ekitawaanya Joseph Mayanja kweyita Chameleone naye ateraga emanyi yagambye atya Museveni yasabye Museveni amuwe studio ayagala kuritayalinga ayagala koowa ayagala kunyuka ebbanga lyamaze Chameleone ng'akola teyetegekedde retirement ye kuba nalaba Mr. Kisemakula awo
nga Grace Kane bwe yagenda ne bakolerawo olutalo awo nekino ekivubuka kino ekiyi namugata muzanyira mu retirement ya namugamba tumaze ebbanga nga tukola tozanyira mu retirement yange ntegese ebintu byange kamiliyoni takoze retirement yonna mu bulamu bwe kati asaba nsabe nakyogerako wano nga tuli ku mboozi mu UG nenkugamba Mayanja nti ekisinga okuswaza bannabitone ba Uganda kwe kulowoolezanga mu kuweebwa obuweebwa bannabitone baffe wano baagaana okukola n'okukkiririza mu kukola era abatono abagezezzaako okukola bajja kusigala nga bayimirira era nga bamugaso omuntu yenna alowooleza mu kumuwa obuwi nga talowooleza mu kukolerera ekyo kyayagala okubeera ajja kumaliriza bubi nnyo nakola statement wano n'otagitegeera Mayanja nenkuleka nenga nti bamasiikini be Uganda bambala amasaati beekuba n'obuwoowo n'amasuuti bagassaako bamasiikini be Uganda bakuba amasuuti beekuba n'ekiwoowo ne bajja nga bawunya bulungi nnyo kubanga it is very ashaming omuntu nga Dr. Jose Chameleone okuyimirira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga n'omugamba nti nsaba kulitayaringa era nsaba ompeeyo akasente nkole studio kati omwana ayaayaana okubeera nga Chameleone oba omumazeemu amaki oba mumazeemu amaanyi for how long have you been working myaka 10 myaka 2 tugenda mu show ya Dr. Jose Chameleone egenda okusinga amaanyi mu Uganda ne mu nsi yonna ey'okuyingira $10,000 ku Serena simanyi baagijjayo sule bwe bajogerako jeri Dr. Jose Chameleone agenda kukola show ku Serena ng'okuyingira mu sheeyo ya $10,000 kiramba tewali kukwata sente ye Uganda ye VIP ye ordinary buli muntu agenda kuyingira ekitone nnyo $37,000 ye dollar meka 10 kitegeeza bw'aba ayina emmeeza buli muntu agenda okuyingira Serena nga muwadde $10,000 n'abanga ayinamu abantu be 13,000 abali mu mitwalo emeka kuba $10,000 abantu 10 gwe mutwalo si mitwalo abalina emitwalo 3 ejja $, kati kwata calculator okubisa emitwalo 3 ejja $, mu sente zaffe eza wano otegere sente omusajja zagenda okukola ki okuba nazo kati omuntu asobola ayina plan ennungi bwetyo ovaamu otya statement egamba nti mpaayo ku sente nkole studio nditayaringe Chameleone yafuuka masiikini oba wakyemanyiiza okubeera masiikini kiba kinene lwakuba nti olulimi lwe tukyogereramu abantu tebalutegeera banza okulutwala obulala nti masiikini abantu balowooza masiikini kwe kutuula ku kkubo n'oyambala esweta z'ebituli ng'eza bebekulu n'osabiriza naye omuntu okubeera nga gw'olowooleza mu kuweebwa eyo perspective nfu nnyo have a work plan ogitwale ew'omukulembeze w'eggwanga omugende nti nze plan yange bweti bwekola ki bweti bweyimiridde waliwo abantu mu Uganda abafunye ebintu nga tebayimiridde mu budaala nga tebayimiridde ku mizindaalo kyongera n'okutulaga nti oba oliawo naawe omukulembeze w'eggwanga oba weesibako mwesibe tolina gy'omusanga tomulaba nako okitegeera kiringa okubanga abantu bakimanyi nti Geoffrey Mayanja amanyiganye ne Simon era Simon bw'oba oyagala Mayanja tekitwala ddakiika 2 naye ne bajja batusanga mu kaseera akamu naga banemuleke banange mupresident ali luddawa banange bulijjo munoonya njagala okubaako nange byemugamba ng'omuntu kituwa okweraliikirira gati era kyekiringa bwe nalaba olutalo lwaliwo katwaliri Pazo ne Sunaben n'agamba nti naye nalabye muganda wange yagenze mu mawulire nanjogerako bino ne bino naye ng'oli muganda nga tumanyiganye twalibadde tusuubira okuba nti ne bwe nali nakajja mu Kampala ye yansiza okutuusa we neetongola kitegeeza gye nkolera amanyiijo gye mbeera amanyiijo lwaki teyaze naŋŋamba naye ebyo tetubyewuunya ffe ng'abali ku sayidi endala abatunuulira ensonga kubanga era statement yemu Chameleone gye yakoze n'aba NRM abalala bonna zebaze bakola ki zebaze bakola Masaka walaba kusaasira era nga naye alajja n'ekintu kyekimu njagala kulaba Museveni buli gy'onkunoonya buli alaba Museveni alaba ndaba kuki
buli alaba president Museveni agabane buli jomba naye nkunoonya kano ke kakisa ke nfunye nange kambeeko kyenkola ki kyenkugamba kati president Museveni yafuuka wa ku hijackinga ojjukira n'omusumba eyamugamba nti mpaayo emmotoka eno genda tejja kutuusa 2026 system eri wano yakunoonya president Museveni wonna w'omugwiriddeko boluseke no aluwulire sina luseke kati funa pipe no wuzi teekamu nulako kyosika naye nga nze ndowooza nti Dr. Jose Chameleone okusaba studio kyamukakanyizaamuko waliwo ebintu ebimu bye tusuubira nti omuntu yali badde abikola ki abirina singa abadde nga omwana atandikirwako okuyimba kati Alien Skin bw'asaba President Museveni studio kiwulirwa Alien Skin bw'asaba President Museveni ono gwenda babalaga nga azimba zikalina ati bwamusaba kubanga bw'ogattagatta ebbanga Alien Skin lyakoledde aba akyali mu space egamba nti mpaayo okitegeera naye omuntu abadde mu projects ez'obuwumbi for over 25 years omuntu asobola okuteekawo omulimo ogusaba ekintu kiringa kati Simon ku myaka gye nnina nembeera mwendi nenzija nenkusanga mayanja neyoga nti mpaayo ekyemisana enjala enzita ndi wano enjala ekola ki enjala endi bubi enzita amazima ga Katonda mu ggulu mba nkoze ensobi nabadde ne mukwano gwange Sekyewange akola rehearsals nangamba singa nze nayimba mbunze Simon naga singa mu ndabika yange nze nayimba oluyimba nga tulabye leero luno omukozi aliddewa nangate lwalitunze nembuuza lwaki nanga nti endabika ye erabika nga ssente ozirina buli kimu okirina kakati bw'ogamba nti omukozi aliddewa oba olimbye tofaanana ekyo olina kubeera mu nnaku n'olyoka osaba okimanyi nti studio bebekulu gy'alina n'ebyuma cameras zonna byonna yabijja mu State House n'ennyumba zazimba era ebintu ebyo yabisaba wuliriza era kamera ne studio yabisaba ng'agambye agenda kuyambako talents ezijja basokola ennyimba basokola ne videos naye kasa byatuuka anti genda yoga ento yakola luyimba owulire kiboko bwevuga kati bezo teeke president yazimanyi si ye yekka mukwano gwange Sam Mugagga naye babimuwa biri awo Mengo okitegeera abantu bangi bakozeseza teeke eyo nine president yakimanyi nti boziba oba wadde za kukola ki kuba wadde za kulya so nze ndowooza it wasn't a good approach tulina omusajja kubaita okuyimba ku mukolo ng'ogwo oba oweereddwa ensimbi ezikumala okitegeera ogenda kukola kampeyini za Museveni zonna waliwo ssente zo obadde mu bintu bya maama nabbanja eyo nga batambula eyo waliyo ssente zo ndowooza you don't need okuyimirira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga nti nkunoonya mpaayo akasente seek for appointment yimirira kazindalo ge President Museveni ndi musajjawo okolenga kusaasira bwe yakola ogaye nti President Museveni nze ndi musajjawo nze Joseph Mayanja nkwagala era nkuwagira naye nsaba ompeeyo appointment njagala kusinkana oli ekigambo ekyo njagala kusinkana ogume amawulire gakuwandiikako nti president yasabiddwa president yagaane omulumbe ku kampeyini ey'okumeka ey'okubiri kubeera gwe omu gw'oyimba ku kintu kyekimu ekyo adi nkulaga the best approach bw'oba ng'oli wakufuna ekinene onfuna bulungi bwe mbanga musanzeeyo kakumi nga mukama wange bw'omala okuyimba basiima ogenze ng'omuga ekituufu omukulembeze w'eggwanga nasaba nkusinkane naye simanyi lwaki nkyalemeddwa okusinkana sebo nsaba kusinkana tosobola kumu approachinga mirundi ebiri noba nga tomukola ki nga tomufuna then bw'omufuna one on one omugamba ebintu byo nga bw'obikola ki nga bw'obyagala naye olumu batyo okusaba one on one kuba bayinza okuba nga ne bye bafunye ku one on one bingi kati kino kyo n'oyagala okisabire mu lujjudde bw'aba wakukyogerako akyogererekawo mu lujjudde kubanga one on one by'omaze okunyakulayo bikola ki biwera biyitirivu biwera so nze ndowooza nti approach Chameleone yamubuze era kiyinza omubeerera ekizibu okufuna ssente zayagala okuva ewa Museveni
era kikyali muwadde ekyokuyiga naye simanyi na lwaki abayimbi bano beesibye nnyo ku ssente za President Museveni. Tubive nako ebyo ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Simon Rock njagala nnyo okutumira ku mukwano gwange. Mukwano gwange ono ali Netherlands, Budaaki. Kati wafunewe Netherlands. Mukwano gwange musajja bamuyita Okelo bambi agezaako okutawanyizibwa obulwadde mulwadde. Naye nkusabira mu kitabo kya Isaaya oba ssula ya 28 mulimu omusajja omu yali muweereza wa Katonda erinnya lye ye Nekemiya. Nekemiya yali mu mbeera gy'olimu ey'okutawanyizibwa obulamu bwe. Malayika ya Katonda nejja okumutegeeza nti Nekemiya weeteeketeeke ogenda. Katonda akutwala. Nekemiya n'atunula mu maaso ga malayika ya Katonda aga nti obanga ddala Katonda ye yakutumye genda ogambe Katonda w'oyo akebere mu profile yange alabe ebirungi bye nali nkoledde ensi eno. Asinziira awo antwale kale. Bayibuli yemu mu Isaaya awo wennyini yamutwala ega nti Katonda n'akebera n'ajjukira. Nekemiya yajjukiza Katonda ebirungi bye yali akoledde ensi. Malayika ya Katonda yennyini Katonda n'agituma n'agigamba nti mugambe mwongeddeyo emyaka 10 n'emeka 15. Mu kitabo ekyo mwensinzidde mukwano gwange Okelo okusabira. Katonda amanyi ebirungi by'okolera ensi eno. Katonda amanyi how pure your heart is. Era nsaba awulire essaala yange akwongera obulamu kubanga tukyakwetaaga. Era essaawa essaala y'emu eyo ngiweereza abantu mwenna abayita mu mbeera ey'okwakaluubiriza, embeera ey'obulwadde, embeera ey'amakomera, embeera ey'obutaba na fees. Buli muntu alina ekimunyiga era ekimujja mu bulamu bw'ensi eno. Katonda akebere omutima gwo akukwatirwa ekisa akuyambe ove mu ddubi mwoli obenga oba mulamu. Amina. Banafa Abasegvi Consults Tours and Travel enteekateeka weziri Simon. Dubai ennaku 4 emiliyoni 4 tugenda Dubai mugwomwenda. So gwe wenna ali nga walegadde ogenda ku trip e Dubai kuwumulamuko kugenda kulambula. Segvi Consults Tours and Travel bakugamba enteekateeka weziri kwata miliyoni zonnya kwe kuli visa, kwe kuli air ticket, kwe kuli okunywa, kwe kuli okulya, kwe kuli okwebaka n'okulambula ebifo byonna mu Dubai. Tugenda tunyumirwemuko mu trip eyo. Bei yasikobosiko nina mukwano gwange awo yagenda Dubai okuwumulamuko yagamba yakozesa miliyoni 10. Miliyoni 10. Nika tono musajja gambye kwata miliyoni 4 byonna biri okwo. Akuwe visa, akuwe ticket, bed and breakfast. Awo yakozesa miliyoni 10 ganayenda kunyate zaawera. Yamala ennaku 3 nadda. Okulinya ennyonyi kulungi kukyusa endowoozayo n'endaba gy'olabamu ebintu. So kwata sente ezo tugende Dubai tuwumulemu ko tweyagale obulamu bwa kiseera oba tutambulira kakati n'ennamba z'essimu nalabiti zifaanagana naye nza kubira director Lwanga direct oba ku kapande akosa okujjako ennamba n'ogikubako naye nga wano nkuwa ya director yennyini Lwanga yennyini bw'omukubira essimu yajja ogikwata yogerako naye ensonga zonna zitambule bulungi. Ali ku 078 28 19 76 078 29 19 76 oba ku 070 28 19 76. Director Lwanga Vincent oba mufuna bulungi nnyo side yawo. Essomero balita Diamonds Pride Primary School Budo Kimbejja atwalayo omwana asome. Sebo njagala kumpa kantu kange kali sebo. Sebo kantu kange sebo. Akantuko sebo tukaliwala. Sebo ebiwandiiko byange sebo. Ndabe ebiwandiiko byange. So twala omwana ku Diamonds Pride Primary School Budo Kimbejja bajja kumusomesa bulungi, bajja kumulabirira bulungi. Ebisulo bwebiri muruke zitambuza abayizi weziri byonna byo bitambula bulungi nnyo side eyo. Sheru Bega Said awugamba nti gwa alina okusomozebwa okwenjawulo mu bulamu bwa bulijjo. Awugamba nti nno gendayo mukubirayo ku ssimu mwogeremukko ebizibu by'olina oba okusomozebwa kw'olina
bisobola okuggwa bangi abagenzeeyo gyali ne basoma ku dduwa ne boogerezeganya obulamu ne buddamu ne butereera bulungi nnyo bwafuna okusomoozebwa ne bwoba toli mu ggwanga omukubirako yena ku buli ekyokukola ne musoma edduwa nga muyita mu bitabo ebyawandiikibwa kitabo kya Quran nosobola okuba nga ebizibu ebiggwawo oyinza okuba otambudde wangi nnyo bakubye ofunye okusomoozebwa naye yagamba nti agati gezaako onaamubuulira so agamba nti no wali nnyo bweba bya mirimu obuzibu nga buli mu mirimu tegitambula bulungi agamba musome ku dduwa kweta mu kitabo kya Quran emirimu gyejo obufumbo amaka teganywedde gatataagana agamba nti byonna bimukwase n'okusomozebwa mu mbeera za bulijjo zonna gwe ekikunyiga kyonna mukubireko ku 0 7 6 0 7 5 9 5 abagala okutambula okugenda ebweru tomala gatambula bwotyo so gende nga musomyeko mulabe embeera bwe natambula side eyo byonna bijja kuba bitambula bulungi ab'omutima omulungi nga nsiibula nange nsaba y'abantu 10 bokka abantu 10 bokka beweetaaga only need 10 people saagala bangi essomero lyaffe erya Kikonge Advanced Nursery and Primary School tuli mu campaign ow'okuzimba administration block office ntono nnyo office ya head teacher ab'ebyenjigiriza bajje ne bazitusaba nga tugyetaaga budget yaffe si nnene ya $5 million $5 zokka ekizimba okuggwa office ntono nnyo nze sisaba za Pentagon office ntono nnyo millions ziri 5 zokka nsaba y'abantu ab'omutima omulungi 10 mmanyi wano weebali bw'obanga owulira ng'okwatibwako nagamba essomero lino saalitandika kunoonya mulimo era nina abaana olunaku olumu mayanja njagala ojjo nkya kulaga abaana abasukka mu 20 bempeerera nga Simon nze wonna wompitira nga nti Geoffrey jangu wano kunaku bwe ruti wendi sikyenyumirizaamu okuweerera naye ate nsanyuka nnyo kubanga bwe buweereza bwange okitegeera essomero eryo weeriri okugaba ebyenjigiriza n'okutuusa service oba oliawo abantu betuluwoolezaamu amagezi gye baganye okuwa bannayuganda ffe katugibawe bw'obanga owulira ng'okwatibwako okuyimirira ne Simon Rock ku lwa Kikonge Advanced Primary School mpeerezaayo akasente konna kowulira mukama kasobola okuwa ku 0753 60 0 72 0753 60 72 yimirira nange tuzimbire abaana b'eggwanga essomero mukama akuwa omukisa amina